Abaana bakana njagala okutwala omukisa guno okubaanirizaako ennyo omulinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Erinnya lya Mukama waffe eryebazibwe, era njagala kwebaza olwa mwenna n'okubaaniriza abatugoberera ku mikutu gyonna egyateekebwawo, abataddewo radios ne baziteekawo ne bazitumbula eri abantu bonna abali mu kitundu ekyo. Mwenna mwe abakuŋŋaanye mu ngeri eyo mbaaniriza mu nnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Olunaku lwa leero essira tugenda diteeka ku lunyiriri olwatuweebwa. Twatandika ka meeting eno okuvanga ennaku z'omwezi 21 nga bwe bagambye, ne tujja nga tuyiga nga tuyita eno ne tuyita eno ne tuyita eno ne tuyita eno mu nnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Olunaku lwa leero essira tugenda diteeka ku lunyiriri olwatuweebwa. Twatandika ka meeting eno okuvanga ennaku z'omwezi 21 nga bwe bagambye, ne tujja nga tuyiga nga tuyita eno ne tuyita eno ne tuyita eno ne tuyita eno. Olwaleero twagala okuyingira mu nsonga enkulu. Nja kugenda n'obuweereza bwa Kristo obw'okusaasira. Katusabe. Kitaffe omulungi, otukoze bulungi okutuwa omukisa guno ogw'okujja mu maaso go tuyigirizibwe. Ng'omuyigiriza omukulu jangu oyogere gye tuli ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Nagezezzaako ku maaso go tuyigirizibwe. Ng'omuyigiriza omukulu jangu oyogere gye tuli ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Nagezezzaako okutunuulira mu Bayibuli ez'enjawulo, naddala ezogera olulimi olw'enjogera, olulimi Oluganda, naye nga zigezaako kumpi okukozesa ekigambo ekitandika nga kye kimu, nti Yesu n'ayitaayita mu bibuga byonna. Ntera okunyweza ensonga yange ti Bayibuli topapa, kwata mpola, labamu ensonga enkulu zinyweze. Ani ayitaayita? Yesu. Yesu yaani? Twamala dde okumuyigako. Ye kamanda omukulu owa universe, yalina obuyinza bwonna obw'omu ggulu n'obw'oku nsi. Adamu ne Kaawa abaali beekwese. Twalabye olunaku lwajjo nga Yesu atandise olugendo lwe olw'okutusaasira nga lutandikira ludawa mu ggulu gy'ava, naye olugendo luno lwamuwaliriza okukkakanya ku buyinza bwe. Nakka n'ajja ng'eggi, n'ajja n'akulira mu lubuto lw'omuwala omuto Maliyamu, n'azaalibwa Maliyamu, n'akuzibwa Maliyamu, n'atendekebwa Maliyamu. Era bwe bakubuuzanga ti omusomesa wa Yesu yasookera ddala yaani, oddangamu mangu nga tomazemaze nti Maliyamu. Era Maliyamu yalina omukisa okubanga yayigiriza Yesu byonna ebiyigiribwa abaana abato, kubanga kyamugwanira okufaananyizibwa baganda be mu bimeka, mu byonna. Ekitegeeza yayiga okutuula, ekitegeeza yayavula, ekitegeeza yakola kino, ekitegeeza yakyusa. Ye nannyini buki? Ye nannyini buyinza. Yakyusibwa, yayigirizibwa. Era okuvaawo Bayibuli okumanya nga Yesu yakka nnyo wansi. Kanyweze ensonga eno. Okumanya nga Yesu yakka nnyo wansi, ensi teyasobola na kumutegeera olunaku lwe yazaalibwa. Yensonga lwaki okutamatama owulirayo abakuza Ssekukkulu nga 25 Desemba, ate n'owulirayo abakuza mu February, ate n'owulirayo abaga nti ffe kye twakita. Lwaki twakita? Kubanga byonna ebyogerwa tebitegeerekeka. Epiriyodi eyogerwako tesobola kubanga eyo gye baali ku ttale abasoma nga bakuuma endiga ekiro. Ate era n'olunaku terwategeereka, luba kubanga lwategeerekeka, ono omutemu yandigambye nti mukwate abaana bonna abaazaalibwa nga 25 Desemba.
Bayibuli yaffe etugamba nti batta abantu emusame nti mukwate abaana bonna abazalibwa nga 25 Desemba. Bayibuli yaffe etugamba nti batta abantu emusaze eryo okutuuka ku myaka emeka 2. Kitegeeza ng'ennaku tebazimanyi, yali insignificant kwegamba Yesu teyali nnyo nsonga. Oh dear. Yesu yakka wansi teyali nnyo nsonga. Kyova laba abasajja abagezigezi nabo baali disappointed nga batuuse e Yerusalemu, kubanga bwe bajja Yerusalemu baali basuubira bo baasoma bunnabbi ne bagoba bunnabbi ne basoma bitabo ne bagoberera emunyenye ne bagiraba ne batambula nayo n'emunyenye teyali mbi. Bwe tuka Yerusalemu neeyimirira bane bamanya nti nsolo kweri. Kaakati e Yerusalemu olwokuba abasajja bano nabo tebaali batene batiisa ensi. Ne babuuza basibo mubadde mwagala kintu aliwa ani kabaka yezi. Ne batwala bakesi ne batwala mu lubiri ne batuulaawo ne babuuza nti munoonya ki nti aliwa. Nga kabaka tamanyi, abakuumi b'eggwanga tebamanyi, security yonna y'eggwanga yonna teyamanya nti Yesu azze. Nobody. Kyeyava ayita abasajja be naye baayina bannaddiini n'abaga nti abange mwe mwayogera ku kuzaalibwa kw'omwana kabaka, bulijjo mubyogera mu bitabo byammwe, mwagamba alizaalibwawa. Bannaddiini baali bamanyi nnyo ne baga nti Beselekemu. Kyebava abadamu bagamba Beselekemu. Abasajja bamanyi nnyo ne baga nti Beselekemu. Kyebava abadamu bagamba Beselekemu. Abasajja ne basituka, baba basituka n'abagamba timugende ne bwe mumulaba omwana mukomangawo ne mumbulira nange ne ngenda mumusinza. Katonda mukulu nnyo. Bwe baavaawo jjukira batambula kiro, emunyenye tezambula, emisana tebajja kugiraba. Ne badda mu kayumba kaabwe, ekiro emunyenye n'esimbula ne bagoberera emunyenye paka ku kiraalo. Ono yakka ku nsi nga mission olwo gyaliko yakulaba nga gwe nange tulokolebwa ng'atusaasira bambi, ng'azze okutusaasira atuyambe tugende mu bwakabaka obw'omu ggulu. Singa waaliwo formula endala yonna eyali etutwala mu ggulu eteetaagisa mission eyo, ye yali eyokukozesebwa, naye tewaaliwo ngeri ndala valiyo kyekyo. Era bwe weetaaga ne Beselekemu yalina okuzaalibwa, yalina okukula. Kyova weetaaga Nazaaleesi gye yakulira. Naye wano bagambye nti n'ayitaayita mu bibuga bimeka byonna. Ani ayitaayita? Yesu. Awo olwatuuka nga ngenda mu kasiteeseni akamu nga njagala okubuuza ku musawo. Omusawo ono mukyala alina kadwaga shop. Bwe ntuukawo ne simusangawo, ne mbuuza omuwala gwe nasangamu ne mugamba nti aliwo ono, n'aŋŋamba ani? Ne mugamba nti omusawo wa wano, n'aŋŋamba taliiwo. Obadde omugamba ki? Koza mbadde mubuuzako obuuza, kale taliiwo. Nyabo osize otya, osibye otya nyabo? Gyendi ali ku situulu yeekyusa. Mbadde mubuuzako obuuza, kale taliiwo. Nyabo osize otya, osibye otya nyabo? Gyendi ali ku situulu yeekyusa ati gyendi. Kale onoomulaba nga waali nga nfuluma, mba sinnaba kubuuka mwangu, kumba oli gyali eri awulira eddoboozi eryange, nange nali simanyi nti nalyo ligulikika lyokka. Oli kyava ataafulugenda kati bannange Musumba togenda, nsanyusa okukulaba. Era yo olwajja ne yunifoomu ye yagyerabira gyalina ey'obusawo, olwatuuka wendi n'agwa wansi n'afukamira naga nsanyusa okukulaba, n'annyaniriza. Kyenneewuunya kye kino, ng'akyanyaniriza afukamidde wansi kyatwala sekendi 2 egwattata, nga noono abadde atudde ku situulo abuuseeyo waggulu dda, nga naye afukamira wansi tusanyusa okukulaba Musumba. Amufukamiza ate nga tuli teyafukamidde, yabadde angayagaya kiki? Kasita yalabanga mukama we nnyinimu nannyini buyinza afukamidde luddawa? Omugezi de luddawa? Omugezi
yali alina kufukamira nanyaniriza. Nsomesa bino ogeziwale. Katonda bw'aba yakka n'anoonya wangi ng'asaasira Adamu ne Kawa bali obwereere empewo beefuuwa abaswadde abalina ensonyi. Okimanyi nti ensonyi erina abantu abaswadde bangi abalina ensonyi. Katonda tayagala bantu balina ensonyi, era Katonda akusaasira musajja gwali mu makaago nga weefettafetta. N'ozaala mu mufumbi, n'ozaala mu ayina, kubatambuza emmere n'agirayo. Kati obuswavu bw'olimu Katonda yakusaasira, gonza n'okuba teweesaasira. Katonda asaasira. Naye ate katulabe ne Yesu mission agitandise aveeri azza asaasire. Kaakati ye nsaasira ye kati batandise kutubuulira gye twalabye ng'atuuse ku planet Earth azaaliddwa wali. Olunyi lino lugambye n'atandika. Olaba olunkululwo nga ne muliraanwa toyitangayo, owerudde olweri tayitangayo. Waliwo tubeera ku makanisa, nali ku kanisa emu ne baleeta akafaananyi ne baga nti bannange ono yafudde asabira wammwe eno naye weewaffe eri. Ono n'ayitaayita mbega byonna n'agenda ne mu mbuga zonna ng'ayigiriza mu makuŋŋaaniro gaabwe. Yagenda mu bibuga ebinene n'agenda mu bubuga obutono, cities, towns, villages, yonna ne mu byalo yonna ye yagendayo paka mu makuŋŋaaniro ng'agenze kukola ki? Okubayigiriza amawulire amalungi. Tugamba tutya? Okubayigiriza ng'abuulira enjiri y'obwakabaka, ekyuka essimu bwe kiro, ng'agenze kukola ki? Okubayigiriza amawulire amalungi. Tugamba tutya? Okubayigiriza ng'abuulira enjiri y'obwakabaka, ekyuka essimu bwe kigamba. Ekyusa ekirala ekigamba nti ng'ayigiriza amawulire amalungi ag'obwakabaka. Ekyo kye kyamutwala, ng'abuulira enjiri y'obwakabaka. Bassebo ne banyabo, agenze mu buli kibuga. Ebibuga bino bizibu. Bw'agamba nti yagenda mu bibuga ebinene n'ebitono, ekitegeeza yagendako awanyirira n'awatanyirira ddala. Kyangu okuba nga yabuukako ku myala, owange kamanda wange. Kyangu okuba nga yatambula ku nguudo eziriko abeerenga, naye n'agendayo abuulire enjiri. Kyangu okuba nga yagenda n'ayitako mu ghetto, kubanga saagala mulowooze nti ensi etandise kati. Abantu banywa dda, abantu beetunda dda, waliwo obwamalaya bwabeerawo dda. Waliwo oli yejja n'angamba nti kempulidde wano nga bagamba nti abantu bali ebisiyaga kati kitegeeza ensi enkomerero. Soza nti guno omwaka tugumalako, kubanga ebisiyaga bye bitugaana okumalako. N'agamba nti nkubuulire nti kasita owulira ku bisiyaga ng'omanya nti nsi ne mugamba ndo kankutage, abantu tebannabirya. Abantu baali ebisiyaga. Bayibuli eraga mbu ekibuga kyonna abasajja baggwayo bonna ne balumbaani ne bagenda ewa Lutti. Lutti n'abaga nti abange, nga Lutti naye akimanyi nti bano abazze basiyazi. N'abaganda bange mu kifo ky'okusi, n'abaganda bange mu kifo ky'okusiyaga abasajja bano abazze, kambawe mbawala bange embeerera. Ne baganda nti ffe twamanya dda abakazi n'embeerera nezitali mbeerera ezo twazikoowa. Levo gye tuliko yaki ya bisiyaga. Ensi bino biro kyovola Bayibuli egamba nti ebiriwo byabaawo dda. Bikola ki bannaye? Bidda mbuzi. Katonda kyagezaako okunnyonnyola agamba nti nokyengamba nti bwe ngamba nti yagenda mu ghetto, bwe ngamba nti yagenda eyinza okuba nga baali bakolerayo ebikolobero, kyangu okuba yayita mu bifo ebimu bye baatemulirangamu abantu, kyangu okuba nga yayita mu bifo ebimu bye baayenderangamu, nga ye tafa nayo, ye kyanoonya n'abeeyo balokolebwe. Aleluya. Lumu nali mbanyumirizaako abamu ababeera nange, lumu nawuliranga n'entunnunsi zinkubye. Nagenda nenoonya ekifo mu Kampala awo, okuba Kampala akyusekyuse.
kati bwe nekambula nembako amadaala ge naye kati bwe ndaba ekigambo looje ne definition yange gye nnina ne manya nfudde olumye omusajja omukulu nganze omusumba w'ekkanisa w'ennyambuse wano waliwo akagamba ani nakyami wafu nga ndabye kati naye ekyo nenkimanya nti kyakoze bubi naye obuzibu bwange saabufunaawo obuzibu namufuna madda kaakati wano nga nkyusizza okuvaayo nzire nzikirira nti amadaala nga bwe mba nzikirira nensanga kyakimemba nandaba nga nva mu kintu ekiriko akapande kesaasomye nemmanya nti bwe banandaba nga nzika bajjaga nti bannange n'omusumba agende naye nga mu butuufu sigenze na walampese kakoona nakka sigenze na walampese kakoona nakka mukama kwasi Kristo mukama waffe Yesu asira kwasi Kristo mukama waffe Yesu asira nentambula ogamba watuufu nanonyawo naye ekyomukisa amantambula akakubo ke namishinga kaali kalimu amadala gali ku level eddako amini ku next awaddako katono nnyo naye ne wennakalaba saalinyayo ng'omutima gwonna gutidde to be associated with abagenda eyo naye neewuunya gwensinza omutegedde gwosinza omutegedde yayitaayita mu bibuga bw'agamba nti byonna kyandibanga neno yayingirayo kyangu okubanga yagenda n'afuuka kyonna nga ye kyagezaako okunoonya abantu balokolebwe nti bwe yatuuka eyo mu bibuga agambye nti ekyamutwala mu bibuga ebyo yagenda n'atuuka wonna nti bwe yatuuka eyo yagenze kukola ki si kwenda tagenze kubba tagenze kuwumulamu ng'agenze kubuulira enjiri ey'obwakabaka aleluya basse bonna bagambye omuntu yenna eyeetaaga obulokozi yeetaaga kutegeera njiri ya bwakabaka bwa mu ggulu ekyo kyekyamutwalayo tulina omulimu omunene gw'okutaasa abantu basobole okutuuka mu bakabaka obwawa kubanga abantu bataligenda mu ggulu bannange kino nkiddamu nja kukisomesa nnyo omuntu bw'ataligenda mu ggulu aba asubiddwa aba asaliddwa kubanga ne ku nsi tosanyukiddeeko lumu nasisinkana omuntu yalowooza nti wabbeeyi nnyo nagenda kulaba mulwadde naye ngaomulwadde ono wabbeeyiko omanye ebbeeyi omuntu atambula nayo kakati nga nabaze okumulaba nabo babbeeyi eyo kakati bwe mmala omulabako kyenva nsalawo ne ŋŋamba ssebo mbagamba banaye kati nga bano nga bwomufunye bano kanange mpeeyo okusaba mbaleke nga munyumye ne bano ng'omusumba viyasire nga tusaba mukama saasira webale olw'obulamu bwaffe omulwadde ono mujjanjabe tere kino nga nange nambitontoma naye nga mpuuzira mwa mukama ensi eno efuukuse bwetyo yangu yako obwakabaka bwo otutwale tuwone tuve mu nsi eno ekambuwadde bweti kuba Kristo mukama waffe amiina wano waliwo atudde wano ng'ebbeeyi ye y'amaanyi naye n'agijjayo n'aginanga naye musonzikiriza nkunenye konze ssebo ogamba otya nti obwakabaka bwe bujje ssebo ffe boolaba wano n'ampulira gy'akolera tukyalina ebyokukola ebiwera tulina strategic plan ssebo gw'otusomesa tulina pulaani zetwateekateeka obulungi tezinnaba kutuukirizibwa bwajjira wano tuwulira nti ayiwa ebintu bye nayinza obimenyamenya nabimenyamenyezaawo agira alindaku ne mugamba oo bambi ndye bye nayogereraawo ebigambo ne mugamba ssebo pulaani kiki oyogera esinga okugenda mu bakabaka obw'omu ggulu kiki ekirungi kiki ogenda okufuna ku nsi kuno bwe nayogera bye nayogera ena okulaba ng'ate awunziikirira ng'ate ayagala kunsaba njiddemu essaala njagala kubategeeza bassebo ne banyabo ensi gye bali
abantu beetaaga okutegeeza kye kino kiyakola ne ku olwo ng'awonya endwadde ate n'endwadde salako akagambo zenkanawa zonna. Ezimu ku ndwadde ezaali zimanyiddwa ennyingi ennyo ebigenge byalimu. Mwalimu abazibe b'amaaso, mwalimu abagongobavu, mwalimu abalwadde ensusu n'ebirala, abalina ebikulukuto by'omusaayi, abazibu abafunye ebizibu mu magumba. Naye okusinga ennyo waaliwo nnyo abadayimoni, abazoola, abalalu, abaliko emizimu. Naye njagala kutegeeza gwali eyo akaaba ng'olina obulwadde obukuluma, nandaba nampuliza mu bulwadde obukuluma, Yesu alina obuyinza obuvumula endwadde zonna. Agambye n'avumula endwadde zenkanawa zonna. Naye teri kinneewunyisanga ku ndwadde mbadde sifuddeeyo. Naye ekinsanyusa kye kino nti bwe yali ng'atambula ng'abuulira ng'avumula endwadde zonna ng'akolerako n'ekirala ng'avumula n'obunafu, ekyo kyandeetedde okunoonya obunafu bwe buno bannange sirina maanyi. Ng'omusajja n'ekitiibwa kyonna kyamuggwamu dda. Tero babulya nali mu maka gamu ne neewuunya ng'obwana obwenkanankana buwerako, akalala ka bbulu, akalala ka yeero, akalala ka papo, akalala ka kacungwa, bonna yaawo obwembaliga obwaki kyenva mbuuza gyenkyadde byampitako. Omanyi ffe babasumba tubanga bannamawulire ababuulizi, kyenva mugandi maamu bano abaana mwabazaala mutya abenkanankana. Basumba tubanga bannamawulire ababuulizi, kyenva mugandi maamu bano abaana mwabazaala mutya abenkanankana. Ng'ate kyavanziremu omukyala nti bibuuze Muganda yamanyi gy'abawakankula. Nemanya nti ono awakankula n'abaana be nabo bamanyi nti akola ki. Wulira obunafu obwo, obunafu abantu abamu balina obunafu. Sebo mu kamitingi eno olina bunafu ki? Obunafu obukuswazizza mu baana bo, obunafu obukuswazizza mu kika, obunafu kubanga omuntu yaleka eddiini yaabwe tebamunyiigira najja eno, naye yamuleeta eno yakwatibwa obunafu yagwa. Obunafu omuntu ataterera bunafu. Lumu munafu omu yagenda obuuza ekibuuzo mu interview yaffe y'ekisumba, n'amugamba naye kyakusuula nno kiriikako. Waliwo abantu lwe bagwa naye nga n'ekimusudde nakyo kifu. Bwe kiba kikere walya kigazi kinenenene, walya kakyako. Omukadde n'abakkiriya ti oluusi abantu bagwa nga n'ekibasudde tekirina namakulu. Obunafu obw'essente buyitirivu mu baana b'abantu. Eriyo omuntu nga n'ekikumi bw'okimutereza tekiridda. Eriyo omuntu yalema obwesigwa n'essente za mukazi we ze yamuwadde okugula kino bwe balansi tadda. Eriyo omuntu nga ne ku kikyalo bamumanyi nti oyo mulyaza amaanyi. Eriyo abapangisa nga ye buli lwalaba nti emyezi giwezeeko ng'asenguka kiro ng'adde pangisa nga ye buli lwalaba nti emyezi giwezeeko ng'asenguka kiro ng'adde mpereerwe. Empereerwe bw'amalawo emyezi 6 balaba bali kumpi kubanja n'akyusa n'agenda ebbunga. Abamu babanoonya bunoonya ne babalanga. Omuntu y'omu yalyaza amaanya, omuntu y'omu akyusa endagaano, omuntu y'omu mukulupya nga singa omwogere. Lumu omusajja omu yagamba naye oyo taba kusoma ddiini. Singa emmere agitujja ne mukamwa n'agitulyako. Omuntu n'abeerawo nga yafuna obunafu nga n'abantu bamulaba obulabi nga ayogera ne muwala we, kimumala omuwala wadda butatawaana okuba bukubi n'omugamba nti abadde agamba kyoyo. Kiki bunafu ki obwo bwakwata n'otoswala omusajja omukulu?
omukazi omukulu na omuddo yamunonyezaako ki ono Yesu awonya n'obunafu okimanyi nti eriyo obunafu bw'obutawa bitundu bya 10 omuntu mukaddule musumani naye ng'oli yalwala bulwazi abantu mu semina ssebo nze bambuuza ebibuuzo ebyekyana ekito n'owulira omuntu akubuuza n'omutula bono oyagala omujereka naye n'omuleka Musumba ekitole ekya 10 bakibala batya kati bwemba n'akadwe kakange kati bwemba na kino ekibuuzo kyenjagala okusooka okubuuza naye lwa busumba buno obunzikakkanya nga lekala mubuuza nti wabatizibwa ddi gwe yabatizibwa lindi otubuuze ekitundu kya 10 bakibala Omusumba senda kubatiza kasookedde afa nawe okyatubuuza nti ekitundu kya 10 bakibala batya okwo nga olaba kwebuzaabuza buki ayina obunafu obw'ekitalo ate obunafu obukukwata ne bukugana okwo nga olaba kwebuzaabuza buki ayina obunafu obw'ekitalo ate obunafu obukukwata ne bukugana n'okuswala gwe tomanyi nti abawala bano bajja kutunulayo balabe nga wadde ekitundu kya 10 kya 115 obunafu obukukozesa ka kereyimu akatakola makulu n'owandiika wavudde bweyogerere okujja wano bw'ogenza okukola ku mulimu n'osaba 7,000 10,000 2,000 aba ne bakola accountability ezitaliiyo mwabakola mu bitongole mbasaasira otambula waswala dda kanziremu abakola mu bitongole mwe mbasaasira otambula waswala dda kubanga sente z'ekitongole tosobola zibba bwomu wateekwa okubaayo yasomamu n'agamba tuliipu y'omusenyu yagambye yaleetebwa mekaabu kiki naye munnange kiyawandiise kiro emisumani nagula kiro 2 10 gwe tomanyi nti wano abawala abakebera ebintu ebyo babeerawo ne baseka ne bakulaba ng'oyambadde suuti ng'onyumye naye nga tonyumye mu bwesigwa ebitongole byonna ebyo gye tukolera accountability eziswazizza abantu banafu waliwo abantu abole bagenda mu bitongole naganda nammwe kamumwoteko yali akola waffe oyo ne waffe yaleka atumaze akoleeyo obunafu Yesu akola ne ku bunafu alo Yesu akola ku bunafu obunafu Yesu akola ne ku bunafu alo Yesu akola ku bunafu obwo bw'olina obunafu obukuswazizza mu community obukuswazizza ew'omukyala pulidde abakyala basuma nga bakubiriza bakubaganya wane ebirowoozo ku maka abantu abalala tubalaba nga batambula nga yasuze wansi ku mukeeka ekitiba kyonna n'avaayo nakyo wano najja motoka nagivuga nagisimba ali yasuze ku mukeeka ovuga ki mmotoka kiggwa nga yasuze ku mukeeka oliko n'enkwaguluza omukeeka mu garaji n'ozira emmere enkyalo gyano tusomesa lesoni ng'osomesa baani wowe tuswala singa ofunyaku obuntu obukebera ogenda n'okebera mu maka g'abantu abamu tebeetaaga wadde okukulembera wadde okubakkiriza okukwata akapapula akali mu kyaki oba akali mu ekereziya oba awantu awalala abantu nga bakola birala banafu nnyo eriyo omuntu nga baakubuulira ekintu mala kibuuza mulala ne baakubiikira nti gundi yafudde osiriikirira ogande wange wamma yafudde yazirise buzirisi ngoma nti ani abadde akugambira oyo oli bwagamba nga topapa obwo bunafu tulina abantu abanafu nga beetaga Yesu kubakyalira ayite atuukeyo yakasuubiza okuwasa bawala 5
njagala alina kino waliwo yali nsengekera ne mubuza tinaye ku ebyo gwolinako ki konza omuntu alina ebyo byeyogedde asobola okufumbirwa gwe. Alo Yesu anakuwala bwe tuswala mu kikubireko amiina abanyiizi n'abatanyiizi. Yatambula awulira bubi, yagenda okulaba ng'abantu ate ebyo awulira bubi, yagenda okulaba ng'abantu ate ebyo babikola. Wulira Bayibuli kyennyole kyewunyisa nnyo, agambye nti abantu bano baaliwo nga bannaddiini, bwe yabalaba ebibiina n'abisaasira. Ekibuzo kyange ate ebibiina byali mu bimunonako ki? Mutamanyi nti Yesu si yatandika eddiini ku pulani awo, va kubiri nti yabitandika mu ggulu. Naye Yesu agenda okuzaalibwa nga balina ekkanisa, yeekaalu yaliwo, bakabona baaliwo, abafalisaayo baaliwo, abasaddukaayo baaliwo, bannamateeka baaliwo, amanyi Bayibuli abagitaputa baaliwo, abasajja abamanyi. Kitegeeza eriyo abantu abamanyi naye nga bakooya bukooya abantu, lwandi gyabwe biri bakola bati, bagaba, akuba n'okusula obusuzi sente mu yeekaalu, bagaba, bakola ebintu byonna n'okusanyusa Katonda. Naye akugambye abafalisaayo, abasaddukaayo n'abalala bonna ne bakabona endiga zaabwe bakooyanga nkooyi, kizaava zefunire ono atakooya. Haleluya. Tuli mu mulembe ng'abasumba bakooya. Era nze ekigambo musumba nkya mala buli bw'ayita musumba nga ndi mu public mala kukyuka nenda baayita mutuufu ampita ekyo, kubanga ayinza okumpita okujerega. Nabeerako ku wholesale ku kaduuka nga ngula ebintu, unaga musumba nempitaba olwo nakoma, kubanga twayitaba babiri. Ayinza okumpita okujerega. Nabeerako ku wholesale ku kaduuka nga ngula ebintu, unaga musumba nempitaba olwo nakoma, kubanga twayitaba babiri. Omulala yali mu mpale nyimpi ng'ali mu lugabire ng'era alina akagaali ke be basomba ebintu ku kaduuka ne babitwalira oli byaguze. Bw'ogula ebatooke eryo musumba n'ali kutwalira eka, bw'ogula mukene musumba n'amukutwalira eka, bw'ogula bokisa sabbuuni musumba n'amukutwalira eka. Kakati nange kati nga neewuunya musumba yani eryo bamusumba nga bakondakita bayogerera kyereka banda bayogerera musumba akafo kakyalimu nabo mwalimu bawuliddeko abo nabo kika kyabaki ate nabeerako n'omuntu oyo twasoma naye nga bamuyita musumba naye nga neewuunya ekimuyisa musumba kiki. Ntegeera luvannyuma nti bwenzi wandika nti ate obwenzi bumuyisa mutya. Mbu yabeeranga nnyo n'abawala nga abakuŋŋaanya pasita waabwe, baafuuka baakufunamu ssente. Mukama yandabikidde n'aga nti ennyumba ngiveemu, mutawani wange yabaagiddamu munzimbire endala. Omusajja yava byera nanga nti abakusira mwakola bulungi bayita endiga, ddala ndiga nnyo. Kubanga z'endiga tezifu. Ono omukazi namuvuddeko yagize bati kampasi omulala ng'akebera mu bamemba ng'afunamu gwawasa era asigala abantu bamugoberera kubanga nkyezo ndiga. Naye bwe baalaba Yesu ng'azze alina enjiri eyaki ey'emirembe n'emirembe, oyo ne bamweyuna. Ng'alina enjiri ey'essuubi. Abantu kambabuulire n'olwaleero bassebo ne bannyabo abantu bakooya oludiinidiini. Era nze bwe ntanga omuntu ku paaka oba wentambula wonna nangamba haleluya nkama waffe yeebazibwe ng'okwata ku nsawo mangu kuba kyazzaako okugamba nti ngenda bwayise n'emmotoka zimbuze. Era nze bwe ntanga omuntu ku paaka oba wentambula wonna nangamba haleluya nkama waffe yeebazibwe ng'okwata ku nsawo mangu kuba kyazzaako okugamba nti ngenda bwayise n'emmotoka zimbuze. Mbadde mbulako katono mwana wange mulese mulago. Waliwo yaŋŋamba n'aŋŋamba nti wange nti mukazi wange afunye akabenje n'omwana wange basaanyeewo eri mpigi kati ndize wano noonya ssente.
konzo balesewa tibakyaliwo wali empigi konzo bafiirire nti gwe n'olinnya n'ojjeeno ozinone eno nti Kampala ne mugamba ekyo kyensosa okulaba yafiiriddwa aliko omulambo ku siini adduka jjano ne sente ku paaka naye angambye atya haleluya Mukama waffe yeebazibwe. Abamu ekigambo kikozesebwa kunyaga. Nze ng'omusumba ndabye abakaba bangi olinga abantu bakoye okunyagibwa okusabirizibwa. Kati mu kiseera kino ekya covid eriyo abakoze n'ebipapula bigenda bitambula omusumba talina kino ninga naye ono akitambuza mubbi yeeyiya. Baali bakoye obulimba n'obufere bw'abannaddiini. Genda olabe gye basibidde abantu. Omuntu bamukwata kaana ddala nga si musango kumuwayira, abamu barepinga, abalala badifayiringa, naye omusanga akyalina eddinya lye nze Joseph. Yusufu gwe weegezaako nga bw'oli eyo mbu kukwata abakazi. Nze Danyeri, nze Samwiri. Mu Luka essula 10 Yesu ayogera n'abantu bwe yali ayita ayogera n'abantu bwe yali ayita abantu bazikirire. Luka 10 olunyiriri olwabiri mu 3 waliwo kyenjagala okusoma. N'akyukira abayigirizwa be n'abagamba mu kyama nti galina omukisa amaaso agalaba bye mulaba. Njagala kutegeeza mmwe olina omukisa alaba Mukama waffe Yesu Kristo. Omulimu gwe olwaleero kyatugambye nti nja kugenda. Yesu bwe yali mu nsi muno yatambulanga ng'agenze okuleetera essuubi abatalina aki ssuubi. Agenze abantu balabe obulamu bw'emirembe n'emirembe. Nja kugenda naye otugenda naki? Ndabyeyo abantu abagenda ate ne bakolayo ebikolobero. Ndabyeyo abayamba bannamwandu. Namwandu yetaaga kuyamba. Namwandu twalina namwandu oyo, namwandu yetaaga kuyamba. Namwandu ne wayitawo emyezi 6. Namwandu tuyamba namwandu. Mwaka gulamba namwandu tugenda tuka mu gwokubiri nga namwandu ali lubuto. Ne tulowooza nti oba olw'omugenzi lwawagamira abantu. Ne lumalaga kaali ng'ono. Tugenda okulaba nga sente ze twasondanga zeza ono ate yamufunyiza olubuto yono namwandu yetaaga kuyamba. Obunafu obwo bw'ogenda mu public, bw'otambula, bw'ogenda mayumba g'abantu, ogenze kukolayo ki? Ogenze ng'owekisa, ogenze ng'asaasira, oba ogenze kulaba be balina, oba ogenze kubasaba, oba ogenze kulaba kukolerawa, ebyo bye tuliko. Galina omukisa agalaba bye mulaba. Kubanga mbagamba nti bannabbi bangi ne bakabaka bayagalanga okulaba bye mulaba, mmwe ne batabiraba, n'okuwulira bye muwulira ne batabiwulira. Mwebaze Katonda mmwe abalaba Mukama waffe Yesu Kristo. Matayo essula 13 abantu bakooye. Yesu yaliwo nga bannaddiini we bali nga bakola birala. 13:16 naye amaaso gammwe galina omukisa kubanga galaba. Amiina. N'amatu gammwe kubanga gawulira. Ekyo Yesu kyayagala. N'amatu gammwe kubanga gawulira. Ekyo Yesu kyayagala. Mu Bikola Batume essula 10 njagala kusoma olunyiriri lwa 38. Bikola essula 10:38 wagamba bw'ati: Yesu Omunazaalesi, Katonda gwe yafukako amafuta n'Omwoyo Omutukuvu n'amaanyi, eyatambulanga underline ng'akola bulungi.
yatambula ng'agira ki ng'akola bulungi ng'awonya bonna abajogebwa setaani kubanga Katonda yali naye. Negomba ekkanisa obukristaayo bwetaaga okubanga abantu abatambula mu linnya lya Yesu bakola bulungi ku mulimu gy'okolera. Singa tugenzeeyo tusobola okufuna lipoota nti ono akola bulungi oba oyo ku ssente obwambala engoye buno obutunda kubatunda engoye amala kafungula n'akakasanga ddala ddole gwe kamutegaawo. Bw'otambula okola bulungi abantu bakulaba bakkakkana. Yesu buli bwe baamulabanga abantu ne bakkakkana nti azze ne bafuna emirembe. Naye kyebuzibwa bakulisitaayo mmwe bannaddiini mmwe bw'okyame wagundi oba amagama g'essimu ye n'amanya we n'aga nti wayi giteeke mukana akanamba 2 era azze kusaba oyo kasita akyama namuwasaniza nga teyazizza. Munnaddiini njagala okutegeeza olwaleero nti gwe tugoberera gwe tuli mu bigere bye gwe tutambuliramu yatambula leero nti gwe tugoberera gwe tuli mu bigere bye gwe tutambuliramu yatambula ng'akola buki bulungi. Nze nandyewunza nnumwa nnyo okuwulira omunnaddiini ali awantu omukristaayo ali awantu ate gwe omu Adventist ng'oli wantu nga bakwekokkola n'otunda ettaka n'otunda empewo n'otunda poloti n'ogitunda emirundi 6 n'okoma mu kyaki n'otukulembera mu lesoni wuuyajja n'oyimba mu kwaya ajja kyoyo. Otuuze ettaka emirundi emeka? Omugenzi kitaawo yakulekera ebinaga nti baganda bwe bakulanga buli muntu omugabanyizanga ku ttaka lino ono muwadde 3 ono muwadde bwezi oba nante. Tulina ekizibu olwaleero aboono balya ttaka. Yatambula ng'akola bulungi. Nze mbadde neegomba nga tulina omukristaayo waffe alina Yesu agenda. Bw'oba ogenze nti ze ngenze mwero si kukiika ndi kansala kola buki bulungi tewegatta na babbi. Tulina olwaleero oluyombo gavumenti babbi gavumenti ebbye abo batujjirira babbye sina gwe mpolereza ababbi naye nze ekinnuma kiri kimu mu babbi bano toli paati y'ababbi. Ani yakuba eddebe yo gy'otundiramu obumonde n'agifunza? Gavumenti. Ani yafunza akakopo kopimiramu ebijanjalo bye tugula ku kkubo ku katale abakazi abo abantu batubbye eryo eggwanga litubbye. Ani yafunza akakopo ku katale abakazi abo abantu batubbye eryo eggwanga litubbye. Ani yafunza akakopoko? Ani yakafunza? Njagala mbuulira gwe wennyini bw'osomba omusenyu oyiwa trip 7 n'owandika 17. Gavumenti yekikusindiko kikola. Gwe wennyini seminti gwe baakuwa owandika mulala okozesa mulala omulala n'omuteeka ewuwo. Omuntu omu yaŋŋamba yali ansomesa obulyake yaŋŋamba bw'obanga oyagala ng'oli mukulembeze wa kitongole ng'oyagala okufuna ssente otandika kyakukola pulojekiti nga neeno bw'ogitandika bw'osima latulini ya kyaki ng'osima n'eyewuwo. Kati emitayibwa gino mu kugatta bw'oba oyagala 12 nga netooye neyagala 12 owandiika emeka 24. Kubanga bano abaasoma ebitabo abo boss nabo baliwe yabawugulaza yabagamba nti ononyanga kirini report ndi yeruwa eyina lisiiti eyina n'ekiteeso teyagamba nti eri kolekiti. Kati bano beesibamu akakolyo
trip ya ye musanvu awandika 17 ngakola receipt ngajuza mu kitabo ngawandika kada akawala akabibalanga akawaye 10 nako kabona abana kafuna emitwala 3 omwezi ono oluyiwa lumu nakawe emitwala 2 obe 10 nagula akalega guno muli muguvikako twalina ngo musajja kusomesa kandi bwolabanga omuntu akkiriza omusaala omutono gwa wansi ng'omuteeka mu projekiti yo nakkiza omusaala omutono ng'omenya ategedde waafunira gweseera nnyo tebagenda lwaki tebagenda bamanyi nti buli lwanyuka agenda nakino buli lwanyuka agenda nakino buli lwanyuka agenda nakino awo naagambye nti Yesu eyatambulanga ng'akola bulungi. How I wish ng'abantu bonna abagamba njagenda mugende n'obulungi obwo genda mu kitongole n'obulungi obwo okozesa otya omukozi waliwo omwana nali nsaba mu kasenge nange nempuliranga okusaba kunkaluubiridde ng'omwana ngamba gyakola yambuulirayo nali manyiyo n'okumanyayo nga mukozi be muyita ba maids nemulina n'amanyi amalala agabomwogerako nina okubanga nako bali ku radio nange kambayite ba maids kikigambo ekituufu tebamukkiriza kutuula mu ntebe tebamukkiriza kuliira mu ddiiro ali yaludawa mu fumbiro tateekamu sukaali obugazi alya buno obugizegize abaana bebagize naye abamagalavu bano nsonyiwa ambayisa abamagalavu Omusumba tavuma naye kibayisi kyemuyisiza obumagalavu bw'amala ebyo byonna okumutulugunya n'avuga n'agenda n'amulekera abaana be gwe baaloga sajja tuyereka mu mmotoka nti gwe baaloga babatunda eddagala erimuvumula agulamu bitumbuwa nendekera omwana wange omuntu ataalidde emmere atatuula mu ntebe kivola babawa obutwa babawa amacupa babawa n'ebikolondolwa yes oli nafuna lipoota entuufu oli yabiteeka mu kacupa omwana bw'akaaba n'amuwaako mukazi akizuula luvannyuma n'agwerera asaala omukozi n'otomusasula akufumbira emmere akamula obutunda n'akubanja emyezi 8 15 n'omugana okulya ku mugaati era yegweta ate bulubani n'omulekawo n'ogenda laba endongo ate bulubani genda naye mu mmotoka yo buto ogenda naye abantu abakozesa abakozi mwe abazimbisa abantu abazimbi ne babanja tebanansasula nga bamusasula dda sente zaggwayo dda bazimbisa bakaaba babagisa bakaaba naye bw'aveeyo omukadde waffe alina n'eccepe wano omukadde omukulu nambeemu batuula balina ebifo mu makanisa zonna n'ezeekereziya abantu balina ebifo byabwe nagendako mu kifo ekimu nga mu bifo ebimu batuula mu maaso balina ebifo byabwe balina ne baaji ez'obukulembeze baratoni gye nasanga nga gyokoma omukulu ate gyokoma okutuula emabega era bwe boyimidde wano olaba ba junior nga abakulu bali ludawa bali mabega njagala kusaba olwaleero bali mabega njagala kusaba olwaleero ffenna abalina DNA eya mukama waffe Yesu Kristo ffenna abaava mu kuyitibwa kuno tutambule nga tukola bulungi ennaku zonna aleluya tuyambe abantu bawona endwadde ez'omubiri nga tubasabira nga tubayamba naye ate n'obunafu bw'abantu buwone naye nina n'abantu abamu nga mwe muyamba ku bunafu ne muwagira obunafu n'omuwa amagezi ag'obunafu no way tulina ekizibu olwaleero nga tosobola kusolovinga problems tolina bubisolovinga kukuwa buyambi era koligenda notegeeza omusumba ogendanga n'ofumbirwa musumba obwo bunyabo buli awo bulina abaana ate ne bwe balifa bali abasajja abaana tebagenda bakkiza mu bika nobody is aware nabagambye jjo tulina basalongo batalita basalongo okutuusa ku kufa basalongo mmwe abazaala ne mutalabirira baana bali be muzadde ebwe mujja kuswala nnyo ng'okkiriza omulira akkiriza oluvannyuma setaani ankema akemera bbanga ki ekigambo nno ne Yesu kitwala emyaka emeka
bameka bagandi Mukama nsaasire amponye obunafu bwange. Obunafu obunemu okubala ekitundu ky'ekkumi obusi bunafu. Obunafu obunswaza mu baana bange nabo ne bategeera, nabo ne bafukamira nga sitegedde, ne bagamba taata muyamba agumegumeko, sitegedde, ne bagamba taata muyamba agumegumeko atereere abeere ku maama yekka. Kiri mu ssaala y'abaana. Buno bwana b'ennaku zino bwa lugezigezi. Akaana kawa taata waako amagezi, kamubuuza ekibuuzo nga kaddayo ku ssomero, kamugamba daddi, kalaba daddi asula wansi ate mu ddiiro, ne kamugamba maama yakola ki ekyo ky'otomusonyiwa n'ogaana okuddamu okwebaka naye. Kyekigambo kiwemula mu lulimi Oluganda. Akaana kakoze comment, kanyumiza ne banne waako ti waffe taata tasula na maama. Yesu atuvumula. Haleluya. Nze njagala mukamiri Yesu anvumule. Nabagala mukamiri tuogera biru. Mimire tusabe abali jebazi. Abali abalabira ku mikono nga mukole emirimu gyamwe muwanike ku mikono. Namwe abali wali muwanike ku mikono. Mukama atusaasira atuwonye obunafu emikono. Abala bolade tebasobola kuyimirira naye mutima gyabwe gisituse. Mukama nkwegayirira gwawonye obunafu, tuwonye obunafu. Itayi